bibi lwaki yasookera ku maama we ne baganda be abajjeko nabo babeere mu kintu yabagoba bugobi n'abeegaana n'olwekyo mu Yesu temuli mirembe bannange kubanga bye biri mu nsi bannange buli anakkiza obusiraamu agenda kwesiima ng'anaatera okumaliriza Qur'ani surati Maida aya 72 mubikule surati Maryam aya 61 tilka ljannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya uliza aya ezo 72 surati Maida surati Tauba wa'ada Allahu lilmu'minina wal mu'minati ndio aya mwenda aya 72 tuko mangu ndio egamba nti Katonda yalaganyisa abasajja mu abali wano n'abakazi abakkiriza ejjana. Allah yatulaganyisa ejjana ennyumba ey'emirembe emirembe giruddawa giri mu jjana mwabagenda mu ggulu Bayibuli yagambye eggulu lifu emirembe giruddawa mu jjana jjana ewuliza ekirimu gikulukulira wansi waayo ejjana eno eri wansi waayo emigga egy'amata emigga egy'obutunda emigga egyaki egy'omubisi giri awo gikulukuta girinza abakkiriza abagamba la ilaha illallah. Sekasome y'enkaaga mu emu surati Maryam tumalize awo nvuddewo surati Maryam aya yankaaga mu emu bweti bwegamba ey'enkaaga mu emu egamba ndiyo nkaaga mwemu musajja mukulu bwati bwagamba ejjana ey'obutebenkero lyayagala okufuna everlasting peace eyeno mu busiraamu. Allah atulaganyisa abakkiriza gye tugenda ejjana ey'obutebenkevu ey'olubeerera everlasting peace yalubeerera era Katonda w'ekitiibwa omusaasi ndiyo yagiraganyisa abaddu be abakkiriza. Buli alina vaasinga Katonda alaganyisa abantu eggulu jangu wano nga Yesu agamba mugenda mu ggulu jangu wallahi beekaza olowooza balina bwino musiraamu tuyinza okubuuza ekibuuzo nga gyekiri Yesu ng'agamba eggulu mbatwala mu ggulu kale leeta mwana mukalu kakati bw'oba tokiwulirangako leka okiwulire ayagala nga Yesu atulaganyisa nti tugenda mu ggulu. Yokaana 14 musayi wange yandi yakuwadde ojja olusooka mpaka ku lw'omunaana gasome egamba ebigambo bino nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu singa tekiri bwe kityo nandibagambye kubanga ngenda okubateekerateekera ekifo era obanga ngenda okubateekerateekera ekifo ndikomawo nate ne mbatwala nze gyendi. Awuliddemu eggulu wanika omukono nk'omutwalo nze gyendi nga Yesu agamba amatwala mu ggulu wanika omukono ndowooza olaba nateesewo Allah agati balaganyisa ejjana bagiyisa ejjana nekugamba mpa olunyonyi nga Yesu agamba ggulu ani akiwulidde nkuwa omutwalo ng'oli mukristaayo tolabaawo bamalaga kuba mu ngalo toliimu naye manyi taluleese kati muganda wange ennyumba ya kitaawe erimu ebifo bingi kandabe ebifo ebyo Yesu ddala okakasa byabano oba nedda Matayo 19:27 gwabireeta Matayo 19:27 nalwo bwe luti bwe lugamba awo Peetero n'addamu n'amugamba nti Peetero yaddamu Yesu n'amugamba Mukama waffe laba ffe twaleka bino byonna ne tukugoberera twali basuubuzi ne tuvaako ne tujja ne tukugoberera gwe Yesu kale tuli banaki osuubira tufuniramu owa yendiga yabuvuka ndiyo Yesu n'addamu n'abagamba nti mazima mbagamba talimba mwabangoberera mu mazaalibwa ag'okubiri mwabangoberera nze Yesu mazaalibwa ag'okubiri Yesu omwana w'omuntu olaba eyogerako Yesu mwana wa Katonda si Katonda ye omwana w'omuntu bw'alituula ku ntebe ey'ekitiibwa kye ndiyo nammwe ndiyo mulituula ku ntebe 12 ndiyo nga musalira omusango ebika 12 ndiyo eby'abaana ba Isirayiri mu Baisirayiri omukika kyakuba mu ngalo ali mu kika ki bagenda kusalira ebika 12 eby'abaana ba Isirayiri baana kyabo bayingirawa bikula mangu kubikulira 7 gwatankuula 7 olunyiri olw'okumeka olw'11 7:11 ndiyo bweruti bwe lugamba egamba nti oba mu kika kya Simyoni uliza tandika bulungi
egambe etya musanvu nedda 20 okay 20 ku musiraji wanyana nabi eyo 10 egamba ebigambo bino bweti oliiza obanga mwoli egamba nti nantwala mu mwoyo ku lusozi olunene oluwanvu nandaga ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi bamulaga ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi nga kika okuva mu ggulu ewa Katonda nga kirina ekitiibwa kya Katonda okumasamasa kwakyo ng'ejjinja ery'omuwendo omungi ennyo ng'ejjinja yasepi eritanga lijja nga kirina bbugwe omunene omuwanvu nga kirina emiryango 12 kasitupasita tegamatu ekibuga ekyo bayibuli kyeyogera kirina emiryango 12 kirira nga kirina emiryango 12 ne ku miryango kuliko bamalayika 12 bodyguard bamalayika be bagikuuma nabo 12 kirira n'amannya agawandiikiddwako buli ku mulyango geg'ebika 12 eby'abaana ba Isirayiri. mugenda kuyingira mulyango ki bakristaayo akolabonika seka malize sura Zukhrufu aya ya 6 tumalize ya ibadi la khawfun alaykum al-yawm wala antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulu al-jannatan antum wa azwajukum tuhbarun. uliza abasilamu gye mugenda na buli yagala okusilamu kasawo eno keka kadde obeera nti ojja uliza abasilamu gye bagenda tukube wano boba gyoyagala kale singa wagayadde dda kansome Katonda aliko olaba bamutyanga ku nsi Katonda agenda kolaba alinga ku nsi nga bamutya abanga abaddu banga abawulize twali bawulize bamaama omusana gwokya beebiikirira bawulize temulina kutyama olwaleero tewali kutya ku lunaku luno olw'ekiyama era temulimu ab'okunakuwala era temunakuwala bamaama n'abasajja abo abakkiriza ebigambo byaffe ali mu nsi nga mukkiriza amateeka gange nze Katonda wammwe era ne mubeera abasiraamu bali mu nsi nga bakkiriza ate nga baki basiraamu ndiyo mwabasiraamu ndiyo mwabasiraamu ndiyo muyingire jjana ndiyo ennyumba ey'emirembe mwabasajja ne bakyala bammwe nga mweyagala tugenda kuyingira ejjana nga tuyagala takbir Allahu akbar buli alina olunyiriri nga lugamba abakristaayo bagenda mu ggulu n'abakyala baabwe ndugula 10,000 era katerega ayagada adonyeze sente baba agala sente agala sente pastor Kimera wominga kanku pastor Kimera wominga ziteekaawo njagala kuzirya ng'enseera leeta bwino ate njogera obadde ne sente z'obuwerere teeka wali si bya sente nekasooka gye akasente obadde ki tugenda kumuwa abakristaayo bagenda mu ggulu n'abakazi baabwe tofaayo ekitabo kyaffe eky'Amatayo essula 22 tandikira ku layini ya 30 lusome nga nyimiridde wano n'endala zeeyongeddeko ziizino Matayo 22 olunyiriri lwa 30 egamba nti kubanga mukuzuukira shewa wuliriza egamba nti kubanga mukuzuukira tebawasa so tebafumbirwa naye balinga bamalayika mu ggulu inna lillahi seeka olunyiriri oluga nti abakristaayo bagenda mu ggulu alulese waggulu oba tweyongereyo nga tusoma sente zizino mungu atusitudde ku madaala seeka wangi katukube n'olunyiriri luno olusebye agambye oli ayogedde ku ddagala onayogera ku ddagala ate gwe abasigala okuba gwedalya Ezekiel 7:12 sembera wano ate obwedda gwajja abakristaayo kati mulize mwakubye mu ngalo teri musiraamu teffe tetukola bidiya buli kye tukola kiri mu bwino buliza egamba nti era ku mugga bayibuli gandi ku mugga kati nga mazinga ku lubalama lwagwo ku lubalaza kati nga liva nairo taata avudde busoga taata of bishop ku lubalama kati nga liva nairo oyo eruuyi n'eruuyi saidi ne saidi kulimera buli muti kugenda kumerako buli muti gwe natonda mu nsi ogubaako emmere ogubala gubaako emmere gubaako emmere kati nga ovakedo kati nga fenne eyo emmere miyembe ogutaliwotoka ate nga tegwotoka
n'amabala gaagwo n'amalagala gaagwo so ebibala byagwo tebiriggwaawo era kyobola tulya emiyembe tulya kasoli tulya ki tebiggwaawo gulibala ebibala ebijja nga buli katanaku tulina okulya buli mwezi kubanga amazzi gaagwo gava mu watukuvu n'ebibala byagwo genda mumaaso biriba mmere ebibala biriba mmere ndiyo n'amalagala gaagwo bwamaki amalagala g'omuti anza kibuuzabuuza amalagala ogamanyi the leaves n'amalagala gaagwo ndiyo galiba ddagala ery'okuwonya bwe biragala ebyaki leka tukuwa olunyiriri naffe genda bugende kati fe totugamba bwate abasiraamu ate simanyi bakola ki nange na product bagiyita rahman rukya jeri aba isani mukamanyi bulungi kano kasaze ebbeeyi bwojja